Omwaki gw'envubu lwezirwana lwegulabe ennaku kale nno tolabanga abangula ebisuuye n'obuuza nti owange ebyokubikozesa byo birabise bagisaasira malinnya tebagisaasira maka kale ekyo bwekityo bwe kiri naye kyokisa ewannyo omulubale yakyogera kyova olaba musajja mukulu ng'ejjembe bwe yeenyigira mu bwenvuma n'emmomboze avunaanibwa gwa buwasa singa aba nga tajanjudde. Nze Munnabusiro era nga kyentuuse nakyo yenjogera egamba nti afuuse Ogw'E Kanyanya. Afuuse Ogw'E Kanyanya kino kisoko newankubadde kikozesebwa nnyo ensangi zino naye Ogw'E Kanyanya ogwo gwogerwako ogumanyi. Twagala okunnyonnyola ebintu bino abantu ba Ssaabasajja babikozese nga bamanyi ne bwe byasibuka. Kanyanya kyalo kiri mu ssaza ly'e Kyaddondo kiri kumpi ddala okugayaza road bw'obanga omanyi e Kaleerwe oyinza okuyita ku luguudo lwo ng'agenda Empereerwe Kanyanya ojja kumusanga oba buuza abaliraanyeewo kubanga kabuuza tekabula bajja kukulagirira ekyalo kye njogerako kye bayita Kanyanya. Kanyanya waliwo omusu abantu edda gwe baalaba omusu nga gwetutunika ekikande oba ne guyingira akasiko gwe baagulaba nga bayitawo ne bagamba wa katulinde osanga lwe gunadda tugulabe ate gwavaayo tegwadda baali baakanda kulinda musu gukomewo nga tegudda omusu nga tegudda mugenzi tazze bagamba nti afuuse Ogw'E Kanyanya mugenzi tazze omuki omusu afuuse Ogw'E Kanyanya mugenzi tazze omusu era bagukazaako erinnya nti mugenzi kubanga ono agenze ate tazze naye nga yali wa musu teyali mulala yali wa musu gwe musu gwe gwogerwako. Kisoko kikozesebwa ku muntu singa oba olina we yagenze olina womusuubira okuva okudda naye nga takomawo tadda omulinda tadda kati oyinza okugamba nti lutwama afuuse Ogw'E Kanyanya omuki omusu. Kati kano kagenda kwetema kubanga kimanyi nti bwe nnyiyonyola ennyo tekasobola kuggwayo naye kasita okitegedde awo we kyava eyo yennono. Nze Munnabusiro awangaale maaso moogi.